Mugamba mutaba nanga abandaba tugenda bera tukikola every now and then we tuti okubalaga nti numunaye tukwata ku entertainment industry ya Uganda tulina etafali tugenda okubanga tubaterako ndako olwaleero amanya gange bampita Brian wako tugenda tumulira shows 10 ezisinze okusala omwa nga neya Martha Mukisa Mweri wallahi billahi tallahi shows saze mugwanga Uganda nenjagadde tunuliye one at a time tulabe shows mekezi kyasinze kusala mutanga mugamba ya Martha Mukisa nenda babalira kati gwa manyi erwa jogendo teka mu namba emu erwa jogendo teka mu namba 2 erwa jogendo muli ku Martha Mukisa fake fameka asalwa show aneno yali ekyadonde mabega kawo mujijukira mva kwene yaddamu ne kubane kwate yali Hotel Africana so tugenda zitunuliya zonna tulabe show 10 ez'abayimbi ekitasinze okusala nga neya Martha Mukisa mullo kweri gwanga Uganda okuba ebivulu byatandika kantandike waliwo show jebayita ezimukozo kyasinze okusala mugwanga Uganda sina Uganda yokane ebweru tugenda tunulayo kwa abayimbi bano bamane bagenda kebweru tugenda tunulira Crystal Panda show Crystal Panda ku hockey grounds ululi omwaka guliyo gwasoka ndala that was last year show Crystal Panda yatuza abantu mukaga n'ekitundu kubanga waliwo omulemo omu yatuza abantu mukaga n'ekitundu enkuba yatonya okamala okamaziso mukushezi kyasinze okusala Crystal Panda yakaba amaziga nga amabanja gamuli Vegas yebyagwera ngokosa zemna tusubiza ekivulo ekiyala era ekyategekirwa recent nakyo tugenda kitunulira eyo sheyo kubira emzimu kushezi sasinze sala bana Uganda abayimbi mu gwanga Uganda wano yeshoya omukulu gwe bayita Laneke naye muyimbi wa gospel oyo Laneke shoya musala yaiko hockey grounds ne tukali ne tukubasa mu kamalo obukamazi ngaluwa abana wadde n'omwana n'omu ezo shobiri sheyo okusatu ekwate in no particular order olwadde mbufuna wogiteeka shoya bajjo ku Uganda Museum eyo nayo yasalo kamalo obukamazi ogijukira Ibra sheya bajjo yasala sheya nale yasala endala Jesu yerabira era yali Laneke yali ku katikati abamu ku bayimbi asingo sala ebivulu mu Uganda Laneke kwali Laneke yasala ku hockey grounds Laneke nadamu nasala ku katikati eyo nayo show ya musala bajjo nasala ku Uganda Museum Crystal Panda nasala ku hockey grounds omwaka ogwedde eyo show ya sala nadamu ne Crystal Panda era nadamu nasala ku Hotel Africana Ismailo yafa ezegira nayo show ya musala Crystal Panda ezo show meka 5 tutunudde Laneke katikati tutunudde Laneke hockey grounds tutunudde Crystal Panda Hotel Africana Crystal Panda hockey grounds bajjo Uganda Museum ya musala show endala mu byafa bya Uganda kyasinze kusala ya King Michael Freedom City mujijukira show ya sala King Michael yafuna abantu nga 8 n'ekitundu abasigadde bali bazungu butebe bweru mbwali olabako shendala yanuma nempulyanga bambe numidde bwerere ye ya Carol Nantongo ne Spice Diana Dubai enezembyeyo show ya wasalla Allah Spice Diana lokagame mnonze sente nzireseyo gwe promoter ne botanza sula nzwadde abana babona yakucheyo bichi show ya sala Spice Diana ne Carol Nantongo togena mpola tebatulira kubanga chikabuka eyo nayo tugitadde ku list kwezo mu shows zitasinze sala mu Uganda mu byafayo show ya saze Martha Mukisa ku Freedom City saga na jogera yafunya abantu 14 n'ekitundu show ya sala Dage Dubai papo party eyo nayo saga jogera omukozi munnange show ya sala Figi Fameke ekyadondo nga Smaya oza tonsukuma bichi nga yakajja mama nze kati mba muloza show zisala abantu show za asala ezo zemba menyedde Figi Fameke kyadondo munnange papo party Dubai Martha Mukisa Freedom City Carol Nantongo Spice Diana Dubai King Michael Freedom City Crystal Panda hockey grounds Crystal Panda Hotel Africana Laneke show ya sala Laneke show ya sala bajjo ku Uganda Museum
share salala neke katikati boba yo nendala share lesinzo sala nguwa sente ezo ze shares kyasinzo sala mu Uganda